Chazembera jogamba otya? Ndi bulungi agamba atya Betty. Obulamu Mpola mpola mukama akyakuumye. Alhamdulillah. Tumwebaza era nitwongera omusaba. Okay. Congratulations. Wafuna studio n'otatugamba. Why tukyali mu nteekateeka. Omanyi nga bw'omanyi nti kati gorede olikyali waffe oli wa munju. Ennyumba ne beba tennaggwa abagenyi solo bakyaza ababo ab'omunda. So tuli mu nteekateeka. Twatandika ekitongole ekiddukanya emirimu gyaffe kye bayita Choose Music oba gy'oyinza oyita record label. Okay. So maaso awo tujja tukyanilishinga naye nga wano we tukakalabiza sofa tukyali mu nteekateeka. Bwe tunaaba nga tuli ready tujja kuba tukyaniveiringa era tujja kuyita n'abalala tujja bategeeza. Okay. Tukiraga abawagizi baffe. Okay. Tugende ka video akatambula ng'omuwagizi alinga akuteekamu omukono mu mpale. Mwabadde luddawa. Show abadde Mbale. Okay. Naye kyannaku nnyo nti biseera ebisinga tubadde tulaba ng'ate abaami be basumbuwa abakyala. Okay. Akitegedde era campaign eyo tubadde tujja ebbanga lyonna nga tulikola nti let's end sexual harassment. Okay. Nga abadde nnyo okusaidia abakyala nga bwe tusinga owolereza but it's unfortunate this time round ate nanga omusajja ndi victim. You know, so kakitegeeza obuzibu bunene tebuli ku bakyala bokka. Naye n'abaami butandise okukola ki? Okutulumba. Omunnayo nno omulabi yali ayinza because abantu abasinga they're laughing about it. Balaba kiri oba nnomo balaba kiri funny, they're making jokes about it, but personally nganze sawulidde bulungi about it ge mazima because omuyimbi bwe mba nga nze ku stage ebyaddala mbeera ndi mu office yange. Sure. Nga bw'onoosanga anti kaduuka nga aguddewo edduuka lye atunda ennyaanya ze nga bw'onoosanga omuntu yenna kisekka ali ku bukya ye atunda ennyama ye toyinza beera ate gwe kasitoma n'omukwata mu kiwato oba n'omusumulula zipu osobola okukyankalanya emirimu gye. So kikolwa kyabadde kibi nnyo 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 era kyobola nakitaddeyo ku social platform yange nga nsaba abantu benna okutandikira ku media n'abantu sekinoomu n'ebitongole ebyannakyewa nti tugatteko eddoboozi ekikolwa kino tusobole okulaba nga tukirwanyisiza ddala. Weewaawo nno oyinza olaba nga bakikoze omuyimbi nze oba nalabye ne Spice bamusumbuye ne Winnie kati ffe tubeerako okwo mu kamera naye tetulina n'abantu baffe abalala abali eyo nga nabo bali sexually harassed naye ng'oba oli awo tebalina nawe webeeyogererako. Okay, why is it that you didn't react? Because abasinga amuwalawo sirapu mulasoma kuba omuzindaalo nga Winnie Nwagi bwe yakola naye wabadde wanyize n'okireka n'ogina maaso n'okuyimba. Kati okusookera ddala buli omu alina reaction ye. Ate era nga buli omu ali entitled ku opinion ye oba ku reaction ye. Because kati Winnie nze nga ye omuntu nsooka ne mujjako blame lwa nsonga nti ye gwe baakikoze nze siri mu mutima gwe. Simanyi okusookera ddala bwe bakimukoze yawulidde atya ndyoke mujajingire kyalina okureactinga. Kitegedde. So nga tetunaaba kugamba nti oli lwaki ya reactinze bubi omulala na reactinga bulungi. Tusooke tumanye lwaki kyekikolwa weekiri era tuyinza kukola tutya okukistopinga. Kuba ebyaddala omuyimbi ajja ku stage awo okuyimba nga bwe gambye nti abazze mu office ye. Olw'okuba nti omuyimbi bamuteekako ekigambo nti musanyusa omulimu gwaffe gwa kusanyusa naye tekitegeeza nti buli wenzijja okusanyusa nti nange mba musanyufu. Naffe tuli bantu. You know there is a good day, there is a bad day. So abawagizi baffe nze mutima mulungi mbasaba babeere ne discipline. Omuyimbi oba oyagala omuyimbi oddala ng'omuwagira muleke akolere mu mbeera eri best wasobola okudelivaringira ekirungi. Kitegedde nti naye ne bwaba ku mulimu gwe gyonna yonna gy'akolera baba bakwasa olutize togenda kukola results ezimu nga ze wandikoze ng'oli nnomo. You know, abayimbi bano balina abantu baabwe ababaagala ojja kujja okwate ku mukazi w'omuntu ojja kujja okwate ku bba w'omuntu omuleetera ebizibu nga zeeyeeka. So please batuleke tukolere mu respect. Before I go to the stage kugirinamu emabega abantu baadde balina ekibuuzo who is to blame ku nsonga yammwe bafaani oba mmwe abayimbi because okijja ku bakyala omuntu ajja nga yambadde akantu kampi alina ebisambi byeru nga Spice bajja mwegomba Winnie has a good body bajja gyegomba. Who is to blame? Are they the fans or the dress code of the artist? Kati nze mu situation yonna yonna buli wemba nnoonya solution ye nsooka nenzijjamu blame game because bwe tubulaminga ate tuyinza omumala obudde bungi nga tetunafuna solution. Kati nze saagala kunoonya ani mukyamu ani mutuufu naye njagala kunoonya tukimazeewo tutya.
omuyimbi bw'oba olabanga ekikukwatisako oyambadde bubi we revising okendezeemu kitegedde naye kati tugenda kukijja kunyamala kuba nange nali siyambadde mini okunkwatako okitegedde ali mu mpale empanvu so kati otiza ogamba oba oli awo sinyambala ne tukiza ku bafayini tubasaba nti beefuge solution endala nze gye nyiza olowooza nti n'abategesi bano bw'oba oleese omuyimbi ng'okimanyi babaddeho incidences ez'okukolidinga n'abawagizi waliwo barriers ze bateekako ba event promoters bakola ng'ebyab'e Bulaaya nti abawagizi babeeranga eri nga gwayimba oli wano stage eri wano oba oli awo kuba kati waliwo areas ezimu nga bo balinamu effujjo kati omutegesi gw'osobola okukimanya n'ogamba kuba kati nze embale gye nali abaana nabalaba bo balinamu ekibuli sibaddembe kuba omwana ajja n'akwata omukono n'awanika watisebo n'akwata ku zipu eya sharpshooter tatya kyewunyisa but basically nze sagala kuteekawo blame game kugamba ani mukyamu ani but tulina kunoonya tukikoze tutya this is between the artist and the event promoter n'abawagizi baffe event promoter ekisooka ddala ayinza okututeerawo security kuba wamu kati nze for my case omuwala bwe yakola ekyo nasooka ne noticinga nti atamidde nengamba kati bwenkayana noono ate ffenna tugenda kuba tutegerera ku level yemu so nenkolinga security nenzikiza music nengamba ono mumuzzeeko ebbali tusobole osigala nga tuweereza kuba agenda ku disrupting omulimu naye ate oba oli awo nze ayinza obakola oba yansanze mu mudu esobola okukakkana olala ayinza okusanga mu mudu endala nange sagala kwefuula nti ndi malayika nnyo nti oba nze nasinza reacting obulungi no what we need to do tulina kunoonya ngeri gye tuyinza kustompinga kintu ekyo kuba ebyaddala oli bw'abaze ku kyo tuba tuzze kunyumirwa tetusuubirawo vibe ya kusika muguwa kiba kitta vibe kyenyiza olowooza aba promoter babo bakosembayo ne bafani bemwagala ennyo musigale nga mulina enkolagana nabo basigale nga babaagala kirungi nnyo nnyo ekyo era beti we bane kumpa chance ne platform yo nze abawagizi nsooka kubeebaza because we batali tetuliiwo bo bayinza okuwagira sectors endala bayinza owagira bannabyamizannyo bayinza ogenda ku byobulimi so we greatly need them but as much as we need them mbasamba nabo batuleke tubakolere nga tuli mu respect omuntu bamulekereremwako obuntu ate naddala akensuso nti abakyala abo ffe tulina oba protectinga mu community yaffe twetaaga okusensitizinga abantu si bakyala abayimbi bokka ni n'abakyala abalala gojja kulaba nti ne ku stage eyo eza bodaboda waliwo bano abaana ababeera baleeta emmere ya anti gundi mama gundi nga business yaabwe naye bw'aleeta emmere aba bodaboda abamu namukwata kabina namukwata ku bbeere aba awulira bubi okitegedde because oji ali ku mulimu gwe talese mulimu gwe talese mubiri gwe gukwatako so sagala kukisitikinga ku ffe abayimbi mbuffe ba victim nti facing obuzibu no it's just because we are faces of the community naye kino ekizibu kiri ne mu community buli alina kyasobola okuteekawo eddoboozi lye organizations media houses artists abalina amaloboozi please and please let's end sexual harassment in our communities. Thank you. Well, nze mukwano gwe twayogeddeko ku incident nga yatuuseewo and fortunately or unfortunately nange kyabadde kintuuseeko mu kaseera ke kamu so nze sikiririza mu violence from the side of the artist and from the side of the fans tetwetaaga violence because music tuli mu kunyumirwa bunyumirwa sisuubira nti kinaddamu okuhappeninga kusinziira ku talks ze naahavinze naye on a friendly basis ayinza oba naye yayize mu reaction ye nti si nnungi ate ne ba event organizers nabo balina okugapa awo gye balina oyiga nti artist waffe ali bwati ng'omuntu olina okumumanya so bwe tulaba embeera ng'eri bweti ne bweti security erina okuba ng'eri alert all the time abawagizi nabo nnyongera okubasaba nti tebateekinga advantage kumusoomooza kuba muyimbi waabwe ffena tumwagala ate naffe tuli bantu tuleke mu crucifyinga nti lwaki yanyize bwati lwaki akoze bwati because ekintu naddala nga tebakikoze ggwe tosobola kumanya how somebody should react or should respond because yego babeera bakikoze yamanyi bwawulira so tuleke mu crucifyinga nnyo ate n'embeera tuleke kugiteekako magulu mbu yeeyongera okutambula no tuli bayimbi tuli basanyusa twetaaga kukuba muziki abawagizi baffe banyumirwe naffe batusupportinge obulamu butambule